tukwaniriza wano ku DSTV kubanga Mukama akuumye naffe wetuli program ensonga omubala gwaffe gugamba tusonga ku nsonga amannya Omuliga Silver Paul Godfrey bwe ntyo ntedde bubya obuwumbo ne bwewunzika. Waliwo ennaku nekitambula era twogereko mu 2016 musango ogwawaabwa yali yeesimba okuba President John Patrick Mama Mbabazi yawaabwa omusango nga ayagala wabeerewo ennongooseza mu nteekateeka z'ebyokulonda era kkooti naye kusala bulungi era ennongooseza baawa baazirabira ddala bulungi nnyo ng'esooka okulaba nti akakiiko k'ebyokulonda kabeera keetengeredde bulungi era n'agenda okukakulira abeere ng'alondeddwa ng'ayisiddwa mu kakungunta akategerekeka akali independent. Amagye okuva mu byokulonda okusomesa abantu bikwata ku byokulonda n'ebirala bingi naye down the road wali tewanabaawo nnyo nteekateeka eyo eraga nti gavumenti eri ready okukola nga ekola ennongooseza amateeka g'ebyokulonda. Abavaayo bonna bavaayo nga bapalana birala naye twali tukyali awo oluvannyuma lw'emyaka ndoja 16 kutuusa olwaliro obala emyaka gigi emyaka gigenda mukaaga nga tugenda kuddamu okulonda nga tewanabaawo kisaliddwawo ku nsonga y'amateeka ga byakulonda oba etuyita electoral reforms. Kkooti ziyasaba zikolebwemu ennongooseza mu 2016. Kakati olwali twali tuli awo nga waliwo obugwenyufu obuwedda lwati obuyingiddewo ku nsonga eyo. Y'ensonga egamba nti waliwo ebitambula nti President anaalondebwanga abaka ba Parliament. Kitegeeza nti ekibiina ekirina abaka abangi kye kibeera kironda President n'ayitawo mu Parliament ng'ayise mu Parliament. Kaakati ekirala deni kiri kudda oluvuganya n'edeni ekifuna opposition nga abakuludda lwabwe ekyo ekiba ekyokubiri mu kulonda okubeera mu Parliament. Kaakati ngera bwe kiri eno wabweru kye tuyita presidential democracy. Naye kati waliwo obwakasobeza obugenda mu maaso era obutandise. Obwakasobeza buno bwaliwo kemabegakaawo mu 2018 waliwo MP amuyita Waluswaka yali abitandise ng'agamba nti kaakati babitandikaawo era emyaka giringa 5 giyise kakati President alondebwenga Parliament ekibiina ekisinga abaka bangi mu Parliament kironde President. Kakati bwe tuli awo bwakasobeza bukomyewo nga akulembera ekibiina kya Democratic Party ate era nga mu ngeri yemu ye Minister owa Justice and Constitutional Affairs owa Minister avunaanyizibwa ku nsonga z'ekitongole ekiramuzi n'ensonga za ssemateeka nga ye Norbert Mao omuyivu munnamateeka naye ana kyatembeeta ekigambibwa nti omukulu ono agala kuleeta nnongooseza ez'ebyokulonda. Ekisooka soka tunoonye mutima ki oguli mabega w'ensonga eno. What is the spirit behind okuleeta enteekateeka eno okuleeta etteeka lino okuleeta ennongooseza z'eno byokulonda eyawa President okubanga alondebwa Parliament. Esooka spirit eriwo eraga nti ekibiina ky'NRM ekyongedde okutambula eyo nga abakulembeze baakyo bongera okutambula mu bantu kyongedde okulaga nti abantu endolo ntono tebakyakikubira nduulu ate abantu bazikubira nnyo abaludde oluvuganya. Kati ndowooza mu bumpimpi NRM eraba ng'akalu akabona kituyita adult suffrage tekyabakolera tebakyalina buganzi abantu babakooye. Kati kye bakola basazeewo okulaba nti bo kabalondenga mu Parliament kubanga mu Parliament ababaka ojja kusobola okubagula obutereevu kubanga bo basobola okugulika nga era bize bibeerawo. Mujjukire okulonda kwa 2005 okwa ekkomo ku bisanja biba President kigambibwa era nebisiibwa nti ababaka baba 5,500,000. Tuba tuli awo ate okulonda okwaddako okwa 2017 engombe nevuga mu Parliament n'ekiko engombe nevuga ensambagane nezivuga kwata abamu ne bagwera nga bagwere ku bitanda kyava okuba nti akawaayiro akajjibwawo kwe kulanga President
tabaako myaka gyagamba nti komonti oba myaka gyagamba nti myaka egy'obukulu oba egy'obukadde kubanga simatika yalinga alambika emyaka gyanga mu 7 ne bagenda okulaba nga balina gwe bakiyisizawo ne bakijjawo era kigambo kuba nti abakira no baali ensimbi kati waneegamba nti nga bwe zeekola ku mateeka mala neegayisawo nga bweyagala at this time kusulawo erabe nga ne president naye bamulondera mu palamenti kubanga ekijja kuba kyangu okukola kyekuyitawo olw'ensonga nti bano bange okulika bange okuwa ssente ne bakiyisaawo ate era nga bwe tukimanyi bwe kiba nga bwe kize bwe kityo kiwedde ojja kwekanga kikoze eki kijja kuba kiyitawo obuyisi bulambalamba kiyisewo obulambalamba tetuganye naye biki ebikirimu oba bulabe ki obukirimu obulaba buli mu nsonga eno Nobert Mao gy'oyagala okutembeeta musajja mukulu gwe ne banno bemwagala okutembeeta abantu mugenda kuba mubaggyeko eddembe lyabwe ery'okusalawo okulonda omukulembeze gwe baagala kubanga mumaze okola nti no wansi temusobola kubagula temusobola kugula tujja kugula bantu ba district namba nti bakuwaaka nti bagwanga ddala bakuwaaka olina kwekanga olina kukola ki olina kubanga olina kuyita mu kalulu kaddala bwe kagaana embooka evuge abasirikale baveeyo amagye gaveeyo waki okabbe bubbi na kifuba ate obenga lipooti zikolebwe okulonda kwabadde kutya okulonda kwabadde kuzibu nnyo kwabadde free and fair ne free and fair itegeeza nti wabeerawo obutale bwenkanya oba bugenze maaso kakati olw'okuba embooko ezirabikira mu kulonda okuwe embooko nevuga omusanyo guyiika abantu babatya gaasi ki kati mu kuswala okumibi ekifaanyi nga kigenze maaso n'okuswala eri international community n'ensi ezituwa obuyambi n'ensi engunjufu ezikuba demokolasiya kadeeni abeeni abo ne basobola ne bagamba nti mumanyi kati pulezidenti kayitenga mu palamenti kubanga biwanguwaku kugula ababaka lwazi oyagadde ekyokubiri era ekigenda okuva mu kino kiriwa kati olwo akaluka kubwa palamenti kagenda kubanga kafuka vaawo mpitewo lwaki esente zibadde ogenda okukozesa mu byonna tugeze abamu ekibiina kikola sente kakisponsoringa bakandisi ab'ekibiina ekyeni okuyitawo eno babayo ku busente this time oba nga wadde waba million 10 ojja kukwata million nga 5 lwaki papasi ngaoyagala omubaka ayitewo kubanga oyagala namba mu palamenti ewere okategedde kakitegeeza nti olwo ojja kuba ovaawo mpitewo kati sente ezo ojja kuzikwata oziteeka eno mu balonzi obagule bona ayitewo oteeka mu sente ekyokubiri noono yennyini ne mu palamenti naye ojja teekayo sente era mubagule obanga abaka ba palamenti bayongera dde otulaga nti bagulwanga binyeebwa bugulwanga binyeebwa kati bo tolina kyoyinza kugamba nti nno ogambe nti no baweebwa ekitiibwa kyabwe kubanga bo bakkiriza nti bugulwa kati mu mbeera eyo kijja kuleetawo obutabanguko kijja kuleetawo n'abantu okuba nti bakyalina ssuubi kubanga omuntu agamba entebe ennene eyowa pulezidenti bwe mbanga njagala okukyusaamu ng'omuntu wabyo nga ndaba saavisi zifunye nandibadde ngera nsimba layini waakiri omusaala ne gunjokya ne nnonda omukulembeze bwe ndowooza nti ajja kujja nkulembere kakati ekyo ne kibeeraawo nga bana bakibaggyeko abantu kitegeeza kijja kubanga omuntu akyalina ssuubi ddala okugyako ate omuntu abantu okulowooza engeri ezitali nnungi eziyinza okuviirako eggwanga ate okufuna ebizibu ngera bwe kyalo mu myaka gy'ekinaana ekyaviirako Yoweri Museveni ne banne ogenda mu nsiko kuba balaba nga tewali nteekateeka ndala yonna ya muntu gyayinza kubanga afuna obuyinza kyova nti Pulezidenti Museveni yagenda mu nsiko ekimu ku kyo yagamba oba bakwata obuyinza mu 1996 ennaku z'omwezi 25 baatugamba nti bakomezewo kye bayita abantu enkola ya demokolasi abantu balonde nga abakulembeze baabwe kubanga jjukira bagenda ogenda mu nsiko eggwanga lyali mu nkola ya parliamentary democracy nga baagala okuzza kubanga era ekibiina ekyali kisinga abaka abangi mu palamenti mu budde obwo kyekyalonanga pulezidenti kubanga olaba ne UPC nekyo bwe kyali UPC yafuna ababaka ekibayita ate no bakikolanga kibayita gerrymandering oba okutemaatema ne bagunjoozi constituency ez'enjawulo ne bafuna ababaka abawera ne bajja mu palamenti era be balonda UPC ne balonda Obote kakati mu mbeera ekitegeeza nti kibaagala okuzza era kyekyavaako Yoweri Museveni ne banne okugenda mu nsiko nga bagamba bino titujja bisobola era bakubawo ne bakutta obuyinza ne bagamba nti baleese enkola ya demokolasi tuleme okudda mu kiri kati ne mu mbeera ekinaffe kyetugamba nti okwewala ebyalo mu myaka gy'ekinaana nga bagenza okugyako Obote n'ebirala ne bino bandibadde tebabikkiriza bintu bwe biti akalukani bate kasigale nga bwe kali
omuntu n'asiga nga yeesimba omuntu wa bulijjo ne bunaaba omubbiri baba omuwanguzi okoze ekirenga akyalina essubi erigamba nti luliko ninfuna kyasi nakolaki nenkyusa obukulembeze mu ngeri y'emirembe mu ngeri ya ssemateeka ate mu ngeri y'ekigonjofu kale